okusukkulumye okwejalabya okusukkulumye kwejaka kati kankubulye kino Eblon abantu abaddeeko ne ssente aba balina ssente Sale is among them General Sale Yamukuwa top 10 wa Uganda abamumanyi nnyo abatuuseewo gyaso bagamba eggulu alina na busiisira mwakola ki mwapowa Sale at his level ku nsi yino ya Uganda talina motoka gy'asobola esobola mulema kutumya n'avuga ekiseera kye tulimu Amongo ku kiseera asasulire byonna byajja akola ekyokubiri agidde mu kaseera akabi nti ali kuweebwayo ng'ekyokulabirako nti bane twabagambye no sleep twabagamba no corruption kakati tutandikiddewo example zitandikiddewo so tumusaasira bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kale aho tulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo abali ku Eblon Media wamu ne Focus TV tubeebazaako ensusu mwali nnyo okubeera nga mutulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga gwagamba nti emikutu gino lugiteekayo notification olaba webali nnyo okubeera ng'okikola tunaba ku subscribe nga tukusaba kikole olw'ensonga buli subscribe nga twongera okudduka speed ate video bw'ogiwa like n'ogisharinga oba otuddukiza ddala speed enjawulo ago so n'olunaku leero tuzze tubambadde Amongo triple A Anita nabe yagudde dda mu ggwanga olunaku olwaleero njagadde ku mikutu gyaffe gino mbaweeyo ensonga zigenda kubeera ensonga nga 5 ezireetedde oba oliawo okutuusa ku ssa lino eryamongo okubeera nga ali ku bunkeeke obutagambika era eziyinza okubeera nga ze zivuddeho kalumanywera okusinziira engeri ebitu gye bitambulamu lwansonga tulabye ebintu bingi nnyo ebikoleddwa mu bbanga Amongo lwaddala lyabeeredde oluvannyuma lwe yava ku FDC n'agenda mu NRM bintu bingi byazaakola ebimuviiriddeko akabasa essaawa zino Amongo bamusazeeko ku maka ag'obwa sipiika agatali gageeri ekololo ag'obwa sipiika olujumanyi buwe ag'obwa sipiika era bw'avaawo gasigalawo so bamusazeeko ebitongole bino wammanga CID UPDF poliisi jati bonna it's a joint force yo clip gyonazeekoko yeyo joint force naye nga biki ebigenda okubeera nga oba biri baleetedde okumusalako oba okusalako amaka gano one mulimu corruption obuli bw'enguzi mulimu money laundering okubuzaabuza oba okudduka n'omunyago w'eggwanga kakati ebintu bino tuli mu kuba kano kati njogere ntya mu kisanja omusajja kye yakalangirira no sleep kitandikidde no sleep kakati Amongo agudde nkyogere tukiyite tutya mutego Amongo kati agudde mu katego akokulabisa oba okokulabirako aka example eri abalala you first suspect nkulaba kino ekiri mu kukolebwa it is like a message gye basindika eri abalabi oba abagoberezi n'abakola ebintu eby'enjawulo buno obubaka busi bwa Amongo yekka bubaka bw'abantu bonna abeetoolodde mu kakundi ako ababadde bawuutanya ssente y'omuwi w'omusolo abadde bakola ebintu eby'okwejalabya kati kano ke kaseera era nze mbadde nyinako gwe njogera naye ku channel emu ne mugamba nti kino ekiseera kye tulimu Amongo ke kiseera asasulire byonna byajja akola ekyokubiri agidde mu kaseera akabi nti ali kuweebwayo ng'ekyokulabirako nti bane twabagambye no sleep twabagamba no corruption kakati tutandikiddewo example zitandikiddewo so tumusaasira olw'ebyo bimutuuseeko kuba lwa nsonga nti kino kikyali kituuza
tulina okugyayo essente eziwerera ddala zabadde addukanya zabadde akukusa ebintu ebyebadde byetaba mu byenguzi byonna babyagala abeere nga abiwaayo beetaaga obujulizi n'obutambi bwe yali ayogeranga ebintu ebyo bye yali ayogeranga ebyokubeera ng'ayagala kuba omukulumbu mbu kigambibwa mbu abadde ayagala okusobola oba okutundako ne mu ntebe nki anti eyo gundi eyo publicity gumawulire eno amawulire naye amakanda n'emirandira gyabadde atandise okusimba gikulaga wa gyabadde akolaki so kakati nga bwe kugamba enda tematema ensonga zino wammanga biki ebiyinza okuba biviiriddeko Anita Amongo okubeera nga atuuka ku linesa ekisookera ddala mululu omululu guridi omuntu okubeera nga toba mumativu nakyo kyofuna Anita Amongo ebiseera byonna byabadde ajja nga ayolekera okuva mu FDC yafuuka ow'obulabe nga amaanyi mangi gamuwala kati mumaanyi kuno omuwala najja n'ayiga obuzannyo bungi nnyo bwaze yeetabamu obulaga nti kyayagala akiggusa mu bulungi oba mu bubi kakati okukola kino kyabadde akola ekyogamba nti ekintu kyenjagala kirina oba kitya oba kitya aze akoleramu ebintu bingi ebize bimulabisanga ow'omulugube oba ow'omululu one bw'obeera nga sipiika obeera namba 3 wano mu ggwanga weguli eryo lyeddaala gye yandituddemu n'asooka n'atawakkala kifo kyamaanyi nnyo n'osooka n'osala omuliro mu byobufuzi nga wali mu FDC nga tolina nasuubi digenda kulembera kibiina kubeera nga yeggwe kyemani wa kibiina NRM nekusembeza nekutuusa ku namba mmeka oba mwene mulimu abamulwana anti labayo NRM nekusembeza nekutuusa ku namba 3 mu ggwanga awo omugezigezi oba omuntu mulala otuula n'okola nosala pressure munyola ennaku zino eriwo nosayendera pressure kubanga labayo kyekyatuuka ku bantu abavuddeyo ne balingiza mu ntebe eyo Dr. Kano Kizza Besigye ali luzira amama mbabazi tumanyi gyali ayinza okuba akyakola n'omukulu naye biki ebyamutuukakaawo mu kujja okwesimbawo kati baali baseka bukenya basejjusa baliudda waba n'abataayagala kujja mu ntebe eyo naye nga baali oba oliawo balaganga obuyinza obw'enkukunala kale kayihula namulako ku misinde gya muganda wange MK nga byasiba bikutuka kakati abantu bano bonna benkusomedde abatono bemmenye babadde nga baali b'amaanyi nabo mu biseera byabwe time comes n'oba n'osussaawoko amaanyi ameemanyi kakati akavidiyo baka audio ako kenakusindikidde akasatulatinga ennyo Anita Amongo ng'ayogera ku bintu President Museveni byakola ebikolobero bize bikolebwa munda ne kalinkinga kekamu ku ebiraga omulugube oba n'okuyaayaana speaker kwalina so this is number 1 lwaki speaker ali mu salino oba lwaki ali mu tulubalino omululu ku byonna byakoze nga tambula eggwamu obikola naye buli otandika okusoolooba tuyinza n'okuddayo ne bataganjula ebitabo ne bakola by elections eyebukedya yalemesa abaana okwesimbawo ku ebyo ebyakolebwa tuyinza okudda mu by elections ebukedya wano nga gumaze okumukka mu vyo ogw'enguzi mumaze okufuna obujulizi tuyinza n'okuzza n'ekintu tugamba naye ne mu nominations waliwo obubbi yakukusa bwati ne bwati byabakama ne bakola bwe bati so kati bwe bulabe bwetolekedde oba speaker bwayolekedde in fact akyalina speaker kati former speaker kituufu kubanga 25 balina okulonda ki muntu wa bulijjo ensonga namba 2 extravagance oba okozesa okusukkulumya okozesa ensimbi okusukkulumya okwejalabya okusukkulumya kwejaka kati kankubulye kino Ebuloni abantu abaddeeko ne ssente oba balina ssente Sale is among them General Sale yamukuwa top 10 wano Uganda abamumanyi nnyo abatuusewo gyaso bagamba eggulu alina na busiisira mwakola ki mwapowa Sale at his level ku nsi yino ya Uganda
talina mmotoka esobola mulema kutumya n'avuga. Kategedde tubaddeko ne basipiika ku ntebe y'obwa sipiika. Ngano obiwa nge sekandi. Yes. Walabani yejalabya okubeera nga oyina emmotoka ey'obwa sipiika eri wali kuba eri muwathe ndowooza miliyoni nga 8 plus weeri. Ate n'oyongerako ate bisese omalo emabegako wali nga wakawa n'ebbaawo lidika emmotoka ey'ebbeeyi. abaffe nkulaga okusaasanya ssente kyengambye wali okusaasanya ssente okwekyonoonere okubeera nga ye namba 2 mu points zenjagala okuwa ereetedde akatubagiro kano. Bwe twali oba be baali mu retreat saidi z'ekyankwanzi bakulembeza omulama gw'okugera ku bwa sipiika. General Museveni n'agamba ebisibe byatukoze eki si byatuleese. Kigambibwa mbu sipiika yennyini n'ayisa akasente n'ak'enkukutu obukadde obuwera 5 buli mubaka. Kana akafaananyi kolaba aka AI kalina message kavuga emabega. Abaana basonola ebyama. Waliwo akasente akaagabwa ng'alinga bagamba mundabiranga ddala muki ku lunaku luli. Mundabiranga ku lunaku luli. Ate omukulu ng'abagambye ati tugenda byogererako wano bijja kuba mu kasinga kaki akekusike. Kati sipiika okutuuka ku linessa nkulaga nti bingi byabadde nga gyakola nga bigenda byekuusa ku kubeera nga bimutuusa mu buzibu buno bwalimu. Ssente ze baakwatira ku airport abaffe kigambibwa ngambye embu zino zole milioni meka 10 za dola. Yes, kuliko akakwate ne sipiika. In fact ne radio eno gye bakoze eteeka kubanga byekuusa ku bino. So scandals eza ssente n'okuzisaasaanya oba okwejalabya naye ensonga emu ku ezo ezeetedde sipiika okubeera mu kattu kano. Tuddayo mu kwejalabya. Muwala wa General Museveni Natasha ku levo ye kwali oluzandi badde avuga mmotoka ki ebbanga lyonna lyamaze mu nsanze kwa agenda okusalibwa nga taata we president. Kakati gwe okujja n'olaga nti oli bwakabi oli w'amaanyi ze tugaane tulina abasajja abeejaasa abeejaaka abeeraga abasajja bafe abakiga bansonyi okyogera ki ne that tribe kafunemu kasente tafugika ajoga nga bwayagadde naye abasajja mwe bali botafiire gye bali koze buli government kumya bakayihula gye bali basirifu tebalina sente ate lwaki tebazirina tebalina batandike bakolako evaluation tebabako mu bifo by'amaanyi okuba namba 3 mu ggwanga okimanyi okubeera General Kayiro tafiire okimanyi mu Uganda sabo ofisi y'obwa speaker ena budget era tabaluwako sebu ngatuwako butoza bakweta kibaddemu myaka 5 tegiweze kwajja kubo yagisookamu nanti yalwala nakimulekera nasira ngakivuga sifuddeeyo naye nkugambye otafiire nenkugamba ne basajja nga Sale babadde mu gavumenti eno ng'ejja baali mu eri eyasooka owaayi ne babanga ddala tebafuna ssente sipiika ssente zafunye ono zenyingi okusinga ezaaba abayaayi owange osaba muwa etekereze omugula omujja mu FDC so mulera mwenalimu aka being humble kakulu jukira etteeka lye lyazze erya sovereignty bill lyerimu era ku ebyo lyazze kuba abantu nga sipiika okay watugambye emmotoka mukwano gwe yakola ki yagimuwadde it is worth more than 400 millions ze batadde mu tteeka ekitegeeza byebuku ebyo byavudde ebweru nga biyingira wa ate mukuyisa etteeka fe abaliyisa terina tukwata ani okusasula ani yagamba namba 3 mu ggwanga terina liiso era etteeka eryo kigambibwa mbu lyazze okutunuulira
abantu nga sipiika y'omu kwabo. Ni ali mabi ani oyo akyonyemu nnyo omutu bw'ati. Ensonga ey'okusatu kwe kuwalampa batop be ngani never outshine your master. Erulu namba mmeka oba mu mateeka agafuga obukulembeze. Kakati speaker linda mukati ninyaawo batop emanyi General Museveni ne jenani ono vice president kwawo yabaddako top top waliwo ni Jessica Lupo yabaddako tomuleta mulungi ati mu mateka omwaira kati tuvuddeyo eyo katukomyewo mu reality manyi kiri kifaananyi katuli mu reality yeti ziriwa olunaku sipiika Mongo bwe yavaayo n'agezaako okulaga nti ye ayisa olugaayo mu orders eziva ewa General Muhoozi Kainerugaba. CDF ono speaker atukakasa nti si CDF nga bw'okyogedde bwe babadde bagaba weapons bazita pillars of power mu kulayira oyo CDF gwogamba yazireese anti ate nga zinakuleetebwa jjaaji anti yazazi ekitundu kyakulembera nakizikuumye kati nkulaga nti bayinza zigwamu awo nebatandisa okulayira asukkuluma kwekyo kyetumulabiramu. So kati Anita Mongo ayinza okuba akapande yakasoma bubi n'alowooza nti topu ye General Museveni nga gali maje nasoma maje kumbe ku topu ye gyalowooza kuliko enkonge etakoonwako ye General Muhoozi. Saga yino ebaddewo nammere wavaayo n'oyogera n'olaga nti Kabanda byayogedde yeeyogeza bimu bibye General Muhoozi gw'omanyi tasobola kubeera ng'asobola okukola ekyo kupita natugamba muva ku sisita wange kakati ako kabadde kagenderere kiringa kati kankuwa ekyokulabirako kiringa essaawa zino okuvayo n'ovuma Katikkiro owa Buganda ng'alina pulojekiti gy'aleese okukola n'omuvuma direct. Kitegeeza mu bufunzo oba ovumye naani? Ssaabasajja kati namera okuvuma General Secretary tovuma ye anti ono muwandiisi si omwogezi w'ekibiina anti obubaka buyitiramu kabana yadda kugusa bibye nga tulina omuyisaamu eggaali olira olw'okubeera nti ssaawa zino twabadde tuli amateeka gava eri waggulu okujja eno bw'oyisa olugaayu mu General Secretary w'ekibiina oba oyisiza direct muki kiringa ssaawa zino oyagala kaadi mu NOP okwate Lubongo oyo omusesebbulo mukasuke wali anti kyago yano sigaba anti wulira okwate General omukasuke wali okwate ani Katana omukuba omusesebbulo negali sebo ogende eri bwenu mugaye mukama wange ezize anti nina akasimu ke mutuukirira twogera one on one twogera owedde one on one twogera owedde kyegambye nti kati yensobi Amongozi yakoze kutunula nti omukulu amulengeza mu kaseera akazibu kati General yabadde alina okujjayo obuvu okujjayo amaanyi n'agoleka kati okulaga nti gakola yasookedde kujjayo kadeideyi ye bamuyodde eggulu ate mpula wenga mwesebwa mbwo nammere yanoonyeza wabuukira mu muzannyo ogwo nga gubize kwekapaga bamuyoola anti yagenza ogunonyanga olugamba luli ku street yagenza ogunonyanga guli late because wojja ku ssaawa ekitegeeza you're late ategedde ogenza ogujja okwenunula okikoze late so kati okumulaga amaanyi basookedde eri wuwe kadeideyi ne bamukwata Fozi kabana yamugamba ategene diara form ntambi kali mwenyewe ntambi ali mukuzi na kuddi kwa seneze zingena mudde sayo yete gunnagwa amugamba ataya diara form stage kwa mubaka yalayidde anti yalayidde nenga wali yawo omukulu nakuzi natai na amanyi aliwa ina
Ikabanda. Ikabanda. Mukaba tegeddi ala form ze. General Secretary. Order from above. So kakati ebyo byonna byakolebwa. Naye azizimu ku nsonga zinjagadde okufunulako eziviiriddeko obuuli awo Anita Mungu okubeera nga atuuka ku linesa. Ekirala kyenjagala okusembyayo era ku nsonga ezimu zendowooza kwe kubeera nti bagamba nti oluusi bw'otajjukira gy'ovudde oyinza okwerabira gy'olaga. Sipiika yeerabidde gye yava n'abaani abamuwerokaamenga mu pate eno ng'ajja. Ekikolwa kye yakola ekyokulengeza ennyo munywanyi Kadaga tukkirize kyali kibi. Era ebimu ku ebyo kati ebiri mu kulonda by'ebimu ku bikolimu bya maama Kadaga ayi ali bwa kukolima. Kati ogenze ku Kadaga waliwo NTV eggulu lye yakoze nga bayiriza amaaso ga president. Sipiika nalangira Kadaga mu yamunoga byembonyabonya obudde buno. Kakati omwana otatya bakulu bantu bakulu. Kakati etuuka ku linesa omuntu wabeera nga ali ku ssabweriti okulengeza omuntu nga sipiika former sipiika Kadaga ku bintu byonna bye yajja akola byakoledde eggwanga myaka 20+. Tukkirize tugaane wadde omukyala we bamulengeza naye w'amaanyi y'omu ku abo abayagaza President Museveni ebusoga obuli obwo bwafunayo kategedde. So kakati bw'oba omulengeza ng'omuyisaamu amaaso ekitegeeza oba nga asindi ku bubaka erimu bakulu abakusingako sikyagambwako. Anti oba ofuuse kati oba tokyagambwako oba ofuuse ani oba ofuuse kyewaggula. So kati ebyo bikolebwa nnyo ku bantu ababaddemu nga mubaddemu akaseera. Kugambye olaba abasajja amannya g'emmenye gali ag'abasajja ababedde nabo baatuuka ekiseera ne bakkakana. Amama Mbabazi n'olabye nga mukyala we bayira waalayira naye nga ali very humble yenna yakiikiridde abakadde okitegedde. So kakati kyekikulaga ekyo nti respect your elders. Abakusookayo nalaba ebigambo Amongo bye yaddamu nga Kadaga eŋŋamba kyekintu nammere kyabadde akola. Ebuloni tujjewo bino ebyobukulembeze bitufuna amaanyi getufuna n'ofiisi zetukolera. But the fact is olina okubeera mwaka w'obuntu neyakozebwa. How old are you okudda mu bantu abakusingako n'obayisaamu eggaali ng'obagamba ebigambo byagala. Gundi bwe ziba bwe ziti resi bw'ebeera ng'eri ku nammere na full figure Okay. Full figure akuba gudiikudde. Naye kaakati obuzibu bwe bujjira kwe kujja n'osanga abasajja b'osanze mu politics nga bamuzanya bakasolo bakabanda. Tomanyi kabanda darling kyenkana kyeri ewa Jeno gwe nojja n'obayisaamu eggaali kwotadde n'ebigambo n'ebiwemula by the way oba mu vidiyo obwabulabye nabutadde ne ku focus natadde vidiyo ezo ezaleetedde obuzibu nammere omukwata. Ebyo byonna obanga obikoze kitegeeza towadde kitiibwa bakulu bo mu byobufuzi bakadde bo. Buli wootabawa kitiibwa ekitegeeze no wansi oba osobya. Kati Nammere yabadde gyepangise. No lisobola okuba egyepangise naye waliwo n'engeri endala eyoggula obuganzi. Banowoozeeko okategedde mu parliament gyetugendamu bampaka mbere ku mwanjo twetega. So asobola okuba nga omukulu yabadde yeetega naye ate laba bwe yeetegeera mu kintu ekikyamu nti bali entalo ze balimu z'abanene. Kati Nammere ye busubi bwakalidde mu mbeera eri ey'okulwana kuba entalo ziri waggulu. Era meeting enyekusifu yagenze okuvaayo nga Jacob Oboth gwe basembye okubeera nga sipiika w'ekisanja ekijja. Oza akiikirira abantu beewa Budama. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi